father is just behind me. He was the very first person who wrote one of my songs, MCM Omuchango. She really made sure that Martha Mukisa performs in school. Naye era nga talent yagikola ki akyagirina. Thank you so much to Saigon. Let me hear that. Let me hear Zenkaba Mambo. I love you. I love you. I love you. Mami Nedet. Mujaba tubabalabeko. It hasn't been a smooth way. Kibadde through hard working. Martha njagala okwebaza. Weebala okubeera omukazi omukozi ate omuvumu. Because Martha knows what she wants. Nga bwe mumanyi nti industry ebeeramu challenges nyingi. Naye Martha has made it and she will make it. Ensuring you, unless otherwise, but I always pray for her every time okulabanga asucceedinga mu kirooto kye. Njagala okwebaza buli muntu yenna avuddeyo okuyamba Martha. Baganda bange bali eyo, Teacher Rose nga bamwogeddeko, because Teacher Rose, her first journey, Martha's first journey, yayitira mu Teacher Rose because we yamala P7 n'amutwala e Mitalamaniya. Ng'amulaba alina talent y'amaanyi. Ne tugenda ne tusobola okuba nga tufuna ekifo era n'akuza talent ye bulungi. Bakojja ba Martha mwenna, buli muntu yenna bannange mwebalege ddala. Setujja wonna wakulaba ono mwana wammwe bwe mulaba nga asobezza just inbox her. Artist yamwe bonna Martha baakoze nabo collabos. Ebikenzo, embuzi ekaba etya, bange mwebale kwagala Martha era nkubiriza n'abalala bonna baveeyo bayogere okukwata ku mukono eyongera okubeera ng'ayimba. God bless omwami Ssekityo yamukulamu erinnya lyange erya Martha kubanga ye muggalanda wange. So she's my baby. Thank you very much. Kintu Katonda ky'atandika kiba kino. Omwana ono Katonda yamukwatako n'amuwa erinnya eryamukisa nga kyagula. Era ebirooto bye
tujja kutuuka kubanga biri mu Katonda oze kyakatonda mukitegeera kale kanyebaze bannange Katonda bw'abeerawo kifaanagana ng'omuntu bw'osemula ekigere nozaako ekirala waliwo abakutte Martha ng'emirambo nebaza mutabani wange Riverback yatandika omulimu ogwo ayita studio awaka akutandika Mukama nebaza Enzo yakola omulimu munene ate ansuubiza kyeyakola siwakoma ajjamu kusabala nebaza abayimbi bonna era kyendabire Katonda w'amaanyi abayimbi babadde Martha bonna ne bamuyimirirawo abanene abato oza mubalaba seyogerera yeyogerera byonna kale Katonda mulungi akikoze nange mwenna mwenna abali wano beebaza kubanga mmwe obangambe mmwe stem akuliko bannange temukoma mumwagalire ddala mwebale nnyo mwebale